mukwano gwange mulungi osibye otya awaddeyo akaddeko ak'omwendo nogamba nti nokolabe Delta TV tukole mu programu eno ey'okwanjula n'embaga agikutuusako bampita Sharita mazima wanvu omusama muva bulaaya mukama mulungi twaliko eyo ebweru tugendako ne bebi wange Wedlin era munnange netukomawo babatumidde babatumidde bulungi nnyo omwami yabatumidde mukama mulungi nenga oli otya bannange Uganda egamba kibiki ebigenda maaso nsaaga lunaku lwaleero munnange nsinzidde wanino ku Malakai Ecology okubeera nga nkutuusako emikolo gyaffe ebiri tulinamu okwanjula ate nga tulinamu n'embaga bannange byonna birungi abagole balungi abagole bonna banyumye bannange era nolwekyo olina okutuula n'okkalira osobole okubeera nga obalaba kugamba nti bampita Sharita mazima wanvu era nga ndi wano ku Malakai Ecology ekitende osobola okubeera nga okolera wedding reception yo osobola okukolera birthday party graduation party baby shower byonna ne bibeera bya surprise ne boga nti honeymoon ojja gikolera wano nakyo kibeera kirungi ddala kale no munnange basangibwa kitende enamba ya Malakai Ecology kweri ate banafu abanjovu junior school enansana osobola okubeera nga otwalayo omwana wo n'asoma ebyokozesebwa ebisinga obisangayo banjovu be bananyini n'enjovu estates era nga osobola ogenda n'ogulayo poloti mu kibanja mpola basangibwa ku Nansana Business Center banafu aba Sharita School of Beauty tugamba nti ba student baffe tukyagenda maaso n'obawandiisa abadde ne boarding leta omwana ayiga eby'enviri omuggyeko ngalo ng'omuwadde capital ow'ebyemikono ate nga capital ddala atandika business kaba kasanirizo Efe aba Sharita School of Beauty tuyina dene boarding tuli ba practicals ate nga monange ku Sharitas by the world wotutegeka omukolo gwonna banange twalese ebintu okuva ebweru twalese okuva mu America okuva e Turkey okuva e Dubai okuva e India byonna twabirese ku Sharitas by the world nolwekyo omugole oli wa August oli wa September October November December January jangu Sharitas tukutekera omukolo gwo gwonna nga bwe tukuwa n'ebiteteyi ne gomesi ebiri latest tondaba bwenyambadde Sharitas by the world yenkozeeko nanga ne saloni ekola ku bagole tugirina tugenda kusooka na kwanjula nga tugenda genda ffenna wali eri ematuga tulabe omumbejja Zalwango Varsity bwe yaleese omwami we gwe bayita omwami James Kavuma bannanga omwami n'asitula abanene omwabadde n'omukyala eyeeberera ebweru gwe bayita Magi yali mugole waffe bannanga enkubuulireko omukolo gwabadde mulungi Varsity yanyumye Varsity yabadde musanyufu abantu b'omukolo gwo bonna badde basanyufu omwami n'agamba omumbejja nga atonkubye nnyo leka mpa abazadde b'ebirabo n'abawa ebirabo ebingi ng'ennono bwakanya okukyusa bwakanya okunyuma bwakanya omuweereza obuyimba ate kye yasinze okukola yawadde maama tanka n'amugamba mami saagala oddemu kugenda ku luzzi wazaala wamala leka mbikutuuseeko tuva ku Delta TV tukole programu okwanjula n'embaga nze Sharita mazima wanvu omusama muva bulaaya kube badde binda bindeise kiremya mubwa buteewo ntunula ku ggulu ndaba nga litangadde bwennooze mu bangi si mulala yono bannange sifudde ku nsimbi nedda simugagga weyame tojja kunjagala tutuuke ne ku jubiri kyatuleeta omukwano gwaffe kabani kudongosebo terade bwe tulikootakoota oba emitenga gitutukudde ng'amazima tetulitenkana bajangwa nannakijja Tata wenjogerera olina abagenyi ye taata mu bumpimpi bali bameka taata bava kuno eri gyenkomezza babadde batya balinga abagenda matikira ga baffe bambalidde ddala ngaffe batya bambadde ebizibaawo n'emitega nswera abo baba baami abakyala bambadde kigayaza kinagayaza kakati kuliko abatembeese taata kwali bwaba basolobyemu taata nga mutonotono nganzi taata si mutono nga ggwe kyenyinza okugamba kale mumpeera akamansukira tunawulire bimuvaamu
Kitange Mukama yeebazibwe nnyo aweebwe nnyo ekitiibwa mwana gwe. Kitange nga yeffe bazzukulu ba Mutasingwa era bazzukulu ba Nsamba mukulu empya ezebbiri zinkaayanira nange simanyiwa watuufu nenge ekituufu tuvudde ku kyalo Namataba kubanga tutabye. Mwatabi butabi? Taata. Kaakati we muba mutabye butabi. Iye mukulu. Kiriza nkusoye. Taata. Wa mu kaseera mpawi kaaga. Weewaawo. Ku lw'ebyo y'omutanda tugenda kuyingira mu ntanda y'akajojijoji w'ebibuuzo. Mukulu gw'onoobajja gwe nnaalimisa. Bwe guba nga gwe nnaabajja gw'onaalimisa. Taata. Njagala kusoya kimu. Essebo. Nkimanyi olabye empya nnyingi. Naye n'oziyitako. Bw'obadde ojja wano. Otambudde otya? Mukulu ekyaddala nkulembeddwa omutaka Kkubo. Oyo nno y'ate ntutte mu byalo by'e Bunyolo ngamba Kibulala ne Sibula. Mukulu ate takomye okwo ntambudde ne muzzukulu wa Kalibbala Ensiisi. Mukulu ntambudde n'omulangira Segamwenge. Mukulu ng'ate naye tatambudde yekka. Mukulu atambudde ne chairman w'ewaffe Ssemuwemba. Mukulu Nankanja ow'Envuma naye kwalisaako Namazzi ow'Emmamba bali ku byalo by'Ekiteetikka wano. Mukulu nga muto wange yabatadde ku byalo by'ewa Sevviiri ku byalo by'e Namuteeraaya n'okutuuka ku byalo by'Ekyaggwe ngamba mpumudde. Wane waffe mubalangira abaana baffe tubakuza n'omubala gumu nti atasomye yaswala. Mukulu n'ewaffe bwe tukyayimiridde bwemuba bwe mukyayimiridde essebo abaana abaffe we basoma tebakoma wasoba ku mutendera gusooka beeyongereyo ku gwokubiri ne bagenda ku gwokusatu ne bamalira ku yunivasite ogwokuna. Nakati nnono kankubuuza ekiba nga newa mu ekyo bwe kiri essebo watuukayo nawe ku yunivasite? Mukulu waffe tusinga kusomeseza abaana twali tubasomeseza Makerere mu kusooka naye olwa Kerere nnyingi n'okwekalakaasa twagenda olaba nga basibira Bwayise ne Kawempe ate abagende tubateeka mu Badiventi yewa e Bugema. bwe kuba nga muli Bugema ne waffe munnange nno bwe tukola. Mukulu awo tusiimye tusinkanye muntanyina mu mizi abaana bange abagema be mwasoma nabo gaba. Can't seem to take my eyes off of you, especially if I can move. The way you hold that thing, you wanna hold that thing, baby. Let me take a look. Oh Lord, know what all the girls in the whole world. I know what I'm doing is so wrong. Cause it's so I can focus. We definitely don't give a fuck. She said she never got a girlfriend. And so what? What if I? What if I? Oye bamwita selector DJ Somi. Unmatched, unequaled. Kuluziza zammwe okubeebaza enteekateeka ennungi. Basiimye. Mukulu ekyaddala tuzze twewaana mu kkubo nti muto wange ono Kavuma James nti yasenga ku mutala kwe baatandikira pulogulaamu eya Bukedde TV. Pulogulaamu ki? Bagiyita omuntu w'abantu. Baagibbulamu oyo? Mukulu baagibbulamu ono era ye mutandisi waayo omukulu. Era tubadde tumanyi tugenda kuyiika wano abakulu tandika obboogeza obutonotono nti bano gye bavudde baleseeyo omuntu oba bonna bazze. Twesiimye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyavaada naffe tukikuumenga. Abaana ba Isirayiri bwe balina obulombolombo bakulira mbika tukulira mbika tutendereza mbika tukiriza mbika kyongera kuwa omukisa Mukama nga tuli wano twambule ebyambalo ebyekizikiza
otukolere ebibi otwambaze ebyambalo ebyobulamu obutaggwaawo Yesu Kristo Mukama waffe. Amina. Abambejja ezengalo zammwe okutulira abaana bange kola Baby, calm down, calm down. Yo, this your body, it puts in my heart for lockdown, oh lockdown. Yo, you sweet life, phantom. If I tell you, say problem in all the feelings. You can try to enjoy. ngoli yali mu taxi nagambiramu awo ku muzikiti gw'abasiraamu waliyo gw'abakristaayo era guba gw'abasiraamu muzikiti twali e Namugongo awo omwana n'ambuuza n'angamba kati n'oyo paapa mu katuliki nga bana abalala eyandibadde ki mungamba ate yakulira abakatuliki kati ayinza obutaba olw'okuba yana kakati okuba bwe baana bange mulamuse ku bagenyi radde nesanyisa okulaba temukyerabira emukama yansi Saizo kubala wabasebo naffe Saizo kubala basawo Eradde nnyo basebo eradde nnyo Eradde nnyo banyabo eradde nnyabo Abulikama amakubo olowooza gatumenye mwasanjalo n'atuuka mu luggya Webale kunyuma bulwadde our family disease what about fingers biki ebibaddeyo balamu si balamu oba si balamu nga tubalaga ono yaliko omumyuka wa konyoti nga baddewa Kakati tata botubalabye bonna naye bo mubaddemu babiri nga bo bayi era twekubire mu ngalo kubanga olaba bazuddemu babiri bokka mubakoze mutya siriya dokita asoose ye tumukozeeko tumuwadde microphone asseeko oyo yatulemeredde mumulifaalinze naye nga mu busawo tugenda kwogera bwe tuba tutraininga batugamba obutwogera byanga byabalwadde musawo mukubira engalo ez'amaanyi kati ntandise kakati ate yabiguze nze abigaba mukulu ate oyo omanye erinnya lye bamuwadde bamuwadde nuwabiine wanje nti oyo yabiina byonna katonda wange kirabika oyagala nnyo abanankole ate bansanyusa batya mukulu olaba omunyankole bw'azaala omwana nga muwala era ogenda okulaba nga erinnya lyamuwadde mbamuwadde erinnya ki agamba ogunika nsiime abaye engalo z'abalangira n'abambejja sabula Wanji. kiki ekimwongeza ku mwana wange ono obwala omuto ono bogomesi ye eyamini era agenze naŋŋamba mbadde ntidde kukola lugambo agenze naŋŋamba ani mugeya nnyo agambe baana ba taata nantalabikamu omudinga omumpi kale munnaffe kale nnyabo eradde nnyo oli otya eyo amakulu muneetugayiseemu olabye abalangira n'abambe basaaba ne banaaba mbuki you know me sityaddeenya ne bwonkanga ne bwontiisa mukulu ndeesa abazzukulu kubanga bano buli omu kati azadde omwana naye abaana bano tugenda kusanga ekizibu ate kitya badyeni ali akati omuddugavu azadde muzungu wange tobankutuulira naku yatuzimbako akayumba tutambula tutudde awo tulese baleete babadde ku WhatsApp and make up mukulu feno money is not the problem but the problem is just a distribution atandika bwati no
Negundi bwatyo yagaba tulaba atandi atambula asuula ssente asuula ena asuula eri. Abo oyogedde ne ku ky'essente webale kuuma nviiri za kika. Fatima ayita wano kumpi baana bange kolakola baana bange. DJ Sam bana abaana banaava ku bagenyi. Kale sinyabo amakubo tegatumenye kyetubadde tuteekeddwa okukola. Munange webale tusabira mukisa. Bampadde byabigaba olinga muti gw'amasannyalaze taata gubeeko gusula mu nzikiza naye omugaga kye namwagaddeko tebiriiko accountability. Bwe nsanga gwensiimye nsobola n'omuwa 2 era omugaga tayinza kumbuuza nti oyo lwaki omuwadde 3. tebiriiko accountability nga bino Lord Mayor byadde agamba biliyoni 6 ez'okuziba ebinnya ekaka. Ne bannange sente z'ebinnya genda wamma baana bange kakati kyekibanda mu mulamuse ku bagenyi baabo. Amina sebo sebo eradde ennyonnyo amakubo tugayiseemu ate omumbejja eradde bannyabo wangi taata bataata bano balaba batudde wano sebo bamaama eno balengera ye basaabani abalange n'abambejjo balengera kitange mbalengera ne bakiweebwa ensi obalengedde abatakansi weewaawo ssebo ekyamazima kiri bwe kiti taata buli muntu ajja mu lugalo ye aba n'ensonga nga yasimba bwe guli ssebo bwegiina buli we byali bityo nange ne ŋŋamba omwana ono omuwala nkoze ntyo muyamba ne ŋŋamba ne mukwatako ku mukono ne mugamba nti kati tugende nga tudduka mpolampola nga bwe twezzaamu amaanyi naye kati biye bwe yakwata mu ngalo zange naŋŋamba owaye ng'okaluba engalo ko nze nsaka ngikwasa amagulu nze neekwasiza ensaka amagulu nze neenyolera emiziŋŋoonyo kitegeeza nze neefumbira obumpippi ng'amasanda gakutuuse mu nkoko nga gantuuse mu nkokola nambuuza nti owaye kiki naŋŋamba nti yezooboota omuntu omundoofu ye kayobya bwe twatuuka naneetikka ku kolokolo tugenda ewa kayobya kayobya naŋŋamba nti nzije ku mutwe ntadde ku kibegabega nansaba mbeeko wenkoloboza oluvannyuma atembeete ekirambiko ekyo akireete mu makkalizo go kubanga bwe kyatuuka mu makkalizo go nammwe mwaddamu ng'abasajja abatendeke ne mutugamba nti tujje ku nzingu zino 29 mu dimansi eno ey'okuna mu zzooba eryamukutula nsanja lino kubanga muto wange ali buuyi buli Kavuma James yawungawunga dda ogamba mwannyinanze yamanye ebyammwe mukulu mwannyoko akomba enziro ku mabega yamanye ebya muto wange kubanga muto wange yasigalako kikuba mukono yasigala mu kasala kkubo era tugenze wano obedda tuli wano ng'atubuuza nti muli kuki kofe nti bannange yayogera ekigambo kimu nti gaalo aye yatwala kimu nti gaalo waba agamba gaalo olunaka gwe twetaaga yende naggulu mukulu ngolokoka enjake otidde golokoka mukulu kakati nzireyo muzaamugula oba oyagala kusigala ng'akola mu mmeme bwekasita osinyiza n'ogamba nti gaalo ate n'okuwona ku mwannyinaffe mwannyinanzi ankomba enziro ku mugongo singa n'abantu si n'abakaabi ate nga tali wano mu kidaala alina mayumba ange era ono yabadde aŋŋamba nti omukulu mugambe yatugamba nti yavaayo ekyabadaaza nadda ekyabazaala
ekyabaaniriza ku Kaalo Madirisa, Kaalo Mbalaba.